Namukasa yali atudde ku benchi awo ku luguudo ewandegeya. Yali amaze wiiki 2 nga talya bulungi. Sente ze zaali ziweddewo era nga ne mukwano gwe Daudi amuleseewo. Nze ndiko kizibu ki? Namukasa yeebuuza. Ye lwaki byonna bimpitako buyisi mu ngalo? Omusajja omu aba ayitaayita n'amulaba. Yali ayambadde engoye ezikola mu garagi naye ng'amaaso ge gajjudde ekisa. Sisita, oli bulungi? Yamubuuza. Wabula Namukasa yanyeenya bunyeenya mutwe. Enjala ennuma. Omusajja oyo yali ayitibwa Ssemakula yamusekerera. Nange enjala ennuma era kati tufuuse babiri. Naye kanjogereko naawe osanga emmemme eyo enaakakkana. Ssemakula yali amaze emyaka mingi ng'akola obwamakanika bw'emmotoka. Yalina amagezi naye nga mwavu, wabula yalina omutima omulungi. Jangu tugende tunywe caayi n'amandaazi, nze ngenda okusasula, bw'atyo Ssemakula bwe yamugamba. Namukasa n'amubuuza, olina ssente? Iye, nina ssente eza takisi ey'okunzizaayo ewaka. Naye kati omuntu andi mu maaso ali mu bwetaavu okusinga nze. Baagenda mu kawooteri akatono era Ssemakula yagula caayi ebikopo 2 n'ebindaazi 2 bwe batyo ne balya. Ekisa ekitono Ssemakula bwe yamugamba kwe kwagala okuva ewa Katonda. Mbuulira ekyo kyonna ekikubonyaabonya. Namukasa yatandika okumugamba. Yamugamba nga Daudi bwe yali amuleseewo nga ne ssente zaali zimuweddeko era bw'atyo anoonya mulimu gwa kukola. Daudi yali mukwano gwange era namwesiga nnyo, naye kitange bwe yafa Daudi yansuulawo era n'agamba nti nfuuse mugugu gy'ali. Ssemakula yawuliriza n'omwoyo ogulimu ekisa. Yamuyita Namukasa. David yakola ensobi naye gwe kati okyaliwo. Sente zijja ate ne zigenda wabula omutima gwo gwe gw'omuwendo. Kati nkole ki? Namukasa yamubuuza. Tandika mpola, tambula era onoonye, wabula teweerabira gy'oli wa mugaso nnyo. Ate buli ssente ennene yatandikira ku ssente ntono. Bw'atyo Ssemakula bwe yategeeza Namukasa. Era n'amugamba ajje ku garagi mu wiiki eddako kuba yali alina mukwano gwe alina bizinensi ng'ayinza okubayambako okufuna omulimu. Oluvannyuma lwa wiikisi 2 Namukasa yafuna omulimu mu sitoowa emu era ng'akola essaawa 5 buli lunaku. Naye bambi yali musanyufu nnyo. Bw'atyo yagezaako okunoonya Ssemakula okumwebaza era n'agenda ku garagi Ssemakula gye yali akola. N'abuuza ku bimukwatako. Mwattu bwe yatuukayo kyamuggwaako. Baamutegeeza nti Ssemakula yalwala era n'afa mu wiiki emu. Omu ku basajja b'omu garagi bwe yamugamba. Namukasa yawunga amaziga ne gamuyitamu. Namukasa yalemererwa ekyokusalawo eddakiika eyo. Kuba omusajja eyamuyamba ng'alina enjala yali afudde. Eyamuyamba nga naye ali mu bwetaavu teyasobola kumwebaza. Lwaki? Namukasa yeebuuza. Lwaki abantu abalungi bagenda mangu? Kyokka yajjukira ebigambo bya Ssemakula. Ekisa ekitono kwe kwagala okuva ewa Katonda. Namukasa yagula ebimuli n'agenda ku malaalo ga Ssemakula n'abiteekako ng'akaaba. Weebale Ssemakula, wampa essanyu, wampa essuubi. Oluvannyuma lw'emyaka 3 yali yafuuka omukozi ow'amaanyi ku sitoowa era yali yatandikawo ne bizinensi ey'okutunda engoye. Wabula buli Lwakubiri yagendanga ku luguudo ewandegeya n'atuulaawo ku benchi era n'alabanga abayise.
Buli lwe yalabanga omuntu ali mu buzibu yamuyambanga. Era nga bagamba ekisa ekitono kwe kwagala okuva ewa Katonda. Bangi tebaategeeranga lwaki naye Namukasa ye yakitegeeranga. Ssemakula yamuyigiriza okwagala okukira ssente era omutima gusinga ebintu bingi. Era buli lwe yayambanga omuntu yali awuliranga Ssemakula amusekera okuva mu ggulu. Omwagalwa, twetaaga ebintu bingi mu nsi eno. Twetaaga ekisa, ebigambo ebirungi, omukwano mu kaseera ak'obwetaavu. Ebyo bye bintu ebikyusa obulamu bwaffe obwa bulijjo. Leero yamba omuntu kuba ekisa ekitono kiyinza okufuukamu okwagala okungi okuva ewa Katonda.